Alright, mawulire ga nnaku nnyo nti eggwanga Uganda lifiiriddwako omuyimbi amanyikibwa nga Master Parrot. Okusinziira ku mawulire ge tufunye, Master Parrot afudde kabenje ka mmotoka. Emmotoka emukubye ku Northern Bypass mu bitundu by'e Masanafu. Okusinziira ku babaddewo nga Master Parrot afuna akabenje kano, bagamba nti abadde atambulira ku bigere. Master Parrot abamumanyi tukimanyi bulungi nnyo alina emmoloka kika kya Nuuwa. Naye oba oliawo for some reasons ayinza okuba teyasobodde gitwala, naye ng'emmotoka emukubye. Ekimu ku bifo bye mmanyi mu nsi muno Uganda, abantu kye basinga okwekengeera nga basala ekkubo ye Northern Bypass. Master Parrot tuzze tumulaba mu butambi obumu ng'amazima g'omusajja wattu sometimes anywamukko n'avaako. Yes, kyannaku nnyo nti Master Parrot yafudde kitalo nnyo. But guys, let's not run away from the truth. Musajja wattu abadde anywamu. Ate ng'ennywa gy'abadde anywa ebadde eyina kyeraga, ebadde eyina message yesindika, nga anywa himself silly, nga kiraga ni musajja wattu oba oliawo stress abadde na nnyingi, ebirowoozo abana bingi, n'agamba kanywe nveeko. An artist like Master Parrot eyakuba ennyimba hit songs eziwera ennya mu Uganda. This man has died a very unhappy man. Afudde mwaka nga bakayisa copyright tafunye mu music, oba oliawo abaana be banaafuna mu music. That is if copyright eneebera enacted. Master Parrot yagenza okufa ng'ensi temutaddeeko maaso g'emazima. Tubadde nga tulaba concerts z'abantu abayimbi ne bamateeka ku Serena Hotel, abantu ne bajja ne bamulaba, naye olw'okuba Master Parrot abadde talina muntu amulaba, nga abasinga ffenna tumulabanga eyasiimuka eyavaako. Oba oliawo ze zimu ku nsonga lwaki Master Parrot yatuuka ekiseera n'agamba mu butuufu abantu tebansiimye oba abantu tebandabyewo. Master Parrot wabanga abadde si mutamiivu, kisoboka n'okuba nga yeesudde mu mmotoka. It is also possible n'agamba owaayo wenneetuga abantu bayinza omulambo gwange guyinza okufa, guyinza okufa omulambo gwange ne guba nga tegulina kitiibwa, kale neesule mu mmotoka. Kugamba ekyo nayo kisoboka. However, ne accident naye esoboka. An accident is an unexpected danger. Tosobola kumanya nti accident ejja. Naye Master Parrot abadde bamulaba, ye musajja abadde anywamu akengeke n'atambula nga atagala. Waliwo ne kakiripu akamu akaava akasacuratinga ku mitimbagano ng'alina by'ayogera. Bambi musajja wattu olw'okuba nti tayagala nnyo kukola ntalo, he had to come out and clarify on that. Era bantambi baamukyaza ne Shalom ku mukutu gwabwe ne bategeeza eggwanga. Master Parrot atomeddwa, omulambo gwe twogerera guli mu ggwanika e Mulago. Naye olunaku olwaleero lwenkakasiza nti ensi basiima ogenze. Trust me, mugenda tutandika owulira muziki w'omusajja ono ng'avuga mu buli wamu. Abantu b'ekiwatule kyemmanyi right now, emitiba rather muli mu mbeera esinga okuba ey'ekinnyiikaggwe. Era ngenda kubanga ngendayo okubatuusaako exactly everything, naye nga kitalo nnyo. Master Parrot ono yayimbako ne Bobi Wine. In fact baasoma bonna. Era
buli story Bobi Wine generating abadde tasobola narratinga story ye we yatandikira okuyimba nga temuli Master Parrot. So era abadde amuyita brother. Naye lw'okuba nti bayimba yes and they parted ways, Bobi Wine joined politics, Master Parrot n'asigala awo. Kyannaku nnyo nti musajja watu afudde takoze yadde ne concert. Kyannaku nnyo nti musajja watu afudde taliddeko ku ndongo ye. It is really bad and very sad. Naye ne kino kibeere ekyokuyiga eri abayimbi. Abayimbi abasinga Uganda balina that tendency. Wabanga akubye ennyimba ne ziggwako n'abulwa hit eddako, atandika okubeera mu mbeera ya depression, abeerako pressure, n'atandika okukozesa ebiragala. Bannaye ebiragalagala bibi. N'omwenge ebiragalagala bibi, naye n'omwenge mubi nnyo. Oli andigambe Master Parrot omuyimbi ow'amaanyi n'aba nga talina n'abantu batambula nabo. Yes, it is possible. Master Parrot yatuuka ku level whereby ng'asobola n'oyimbira emitwalo 5 abadde agiyimbira, naye ng'alina mega hits. Mama w'abaana is a platinum hit. Muliro is a platinum hit. Ng'ayimbira mitwalo 5 and he was surviving mu kuyimba. Abo abasajja ba promoters babakubisizza ebizinga, babakubisizza obwalo. Musajja wattu okategedde. Babakubisizza obuvulu. Naye ng'abasajja nga ba Master Parrot bebamu ku basajja abandibadde ku mwanjo. Y'omu ku bantu bebandisoose okurehabilitatinga. I'm not blaming anyone. Naye this should send a message to those people who claim to be leaders ababayimbi. Tobuusa muntu maaso nti katugende ono tumuleke. Buli muntu yenna ali mu mbeera nga Master Parrot gy'abaddemu abadde yeetaaga obuyambi. Musajja atayinza n'okuba nga abadde ava mu studio. Ani amanyi? Kisoboka okuba nga emmoloka agirese wakalwa jam. Naye person like Master Parrot okutandika omulaba nga asala northern masanafu, kiteeka okuba nga abaddewo something. Kyannaku nnyo ti musajja wattu kati ze mbuyaga ezikunta. Abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Master Parrot abadde n'ennyimba hit songs eziwererako ddala. Ye muyimbi gw'obadde osobola otwala ku show n'agiggala, kye bayita okuggala show, n'agikuba because ennyimba abadde nazo enkadde, ate abantu nga banyumirwa. Kati ndowooza this should be a warning call. Bannaye mutandika onnoonya ku bantu nga bano. Abantu bano baleme kufa nga bakolimira bantu. Yes, tuleme kujjukira kupostinga nga abantu bafudde. Rest in peace brother. The question is, when did you last call him? Because right now I can see everyone is calling. Everyone is calling him a brother. When did you last call him? Kyannaku nnyo, kitalo nnyo. May his soul rest in peace.